Kaakati eno ye paati 9 kano katundu ka 9 ate nga wano ffenna bwe tubadde tulindirira. Kakati tuulakkalira awo sigala tandise okulutuviira ku ntono. Byatandika bitya ye ne taata w'omwana ate nga mwali batuufu. Taata w'omwana ye Ssemaka. Nakimanya awo sigalo ye gyovaana Ssemaka bannange. Nakimanya uliriza. Awo sigala abadde akooye okumugobaganya ng'akooye okumusindiikiriza genda bamugamba yogera tawulira. Apondoose n'agamba anti kankubuulira amazima. Boosi we yagenda n'akwata ekkubo n'agenda ebweru ng'alina abantu baatwalidde ebintu. Kakati mukwano gwa boosi we, mukwano gwa madaamu ono najja n'atuukirira Awusigaalo n'amugamba naye gwe muwala gwe ky'ogamba bba wa boosi wo tomwegomba gwe tulaba nti musajja mulungi alabika bulungi okimanyi nti bw'omwagala ayinza okukyusa ne ku mbeera zo n'ova ne muba Awusigaalo ne weddiza n'amaka ago aga boosi wo ky'ogamba gwe toyagala kubeera mu bulamu bulungi. Mukwano gwa boosi we yabimugamba. Awusigaalo n'agamba ye kikyotegeeza oli n'amugamba nti ye omusajja engeri mukazi we gy'ataliwo mwetege obulamu bwo bujja kukyuka. Awusigaalo n'agamba ntandika ntya? Yabinyumya Awusigaalo ntandika ntya? Oli n'amugamba gwe tofaayo gwe mbuulira oba oli redde okwetega omusajja omweddize nze ngenda kuwa obukodyo butya bw'olina okwetega omusajja butya bw'olina okukikolamu. Nga Awusigaalo naye ayitika ndowooza Awusigaalo abadde abeera mu maka gano nga yeegomba omusajja nga yeegomba Ssemaka ate Ssemaka mwamulaba muvubuka muto. Munnange Awusigaalo nga bamuyigiriza bukodyo butya bw'alina okwetega Ssemaka. Awusigaalo nga teyeetega Ssemaka ate abasajja mutumanyi tetulwa. Omukazi agezeeko bweru Awusigaalo asigadde ewaka ne Ssemaka bali mu nnyumba bokka. Ssemaka nga tajjaamu Awusigaalo kapale ne bwe mwamulaba yeekambuwaza ndeka oyagala kunnyonolera maka Ssemaka mumujjukira namubaleeta mu katundu oba kaali kakumeka yeekambuwaza yena nga tayagala Awusigaalo abinyegeko. Awusigaalo owuuna atandise okulutusootondera kigambo ku kigambo bannanga abakozi bagenda batwalako amaka. Bino nno bye bireetera Awusigaalo okutandika okuloga. N'agenda n'agwa mu bbaawo n'atandika n'okukuloga gw'ove mu maka yaasigalemu. Kaakati Awusigaalo wamala okwegatta ne Ssemaka kwe kufuna olubuto yalufuniramu eyo lutu eyasooka biki Awusigaalo ng'awaka nga omwana akuza lubuto ng'omwana amuzaala. Omwana nno amuzadde boosi we yamulabirira kumbe boosi we alabirira omwana ali ku mwana wa mujja we mu nnyumba ye. Ono Awusigaalo amanyiira. Njagala mumwewulireko mu bigambo bye. Wano nno tutandika butandisi vidiyo yiiyo gimpereka like. Anti wanje leero mbadde newaddeyo nkugamba amazima. mbuulira. Lwali lumu naye togenda kungoba. Sigenda kugoba tolaba nti leero ndi mukkakkamu gwe mbuulira. Lwali lumu wali ogenzeeko wabweru okutwalira abantu bo ddagala. Oyo mukwano gwo Naamu najja. Naamu ki? Nibba waffe. Naamu ono neiba? Najja n'aŋŋamba engeri anti gy'agenze atuleseewo ffekka. Mbaleseewo mwekka naani? Ne bbaawo ne anko. Ne anko. Najja n'aŋŋamba kati nga w'ogenze. Ng'ani? Gwe nga w'ogenze okutwalira abantu be ddagala kuba saamugamba nti oba gy'ogenze. N'aŋŋamba osobola okwetwalira oyo bbaawo. Osobola okukola otya? Okutwala oyo bbaawo anko. N'omutwala? Otya? Ne mweddiza. Kati ne mugamba omusajja taŋŋambangako yadde ekigambo kimu nkikola nti. N'aŋŋamba nsobola okusalira amagezi. Ne mubuuza nti otya. Kale CEO Michael Airport Pickup wendi okuba nti ate nkutambuza nga sinaba kuba nti ate nkwongerayo gwe wenna ayagala okutambula okukomawo okuva ebweru ng'oyagala okutambula ku miwendo egisinga okubeera emirungi. Jangu bannange lwaki mugenda mu bantu abaseera nga nze wendi mujje bannange mbatambuze ku kabeeyi akatono ennyo akasaamusaamu. So
emmotoka yaffe nagiggyeyo mu galagi gyebadde yali yafaamuko ku yingini nesso nagiggyeyo era olunaku olwaleero wenjogera ennaku z'omwezi ziri 23 olunaku lwakuna ngenda ku kisaawe ku pikinga client wange bamuyita Betty so mujja kuba muyiraba byonna byonna naye nyongera obbakowoolamu mwenna mwenna abali eyo nti emmotoka yazze kati ku kkubo kweri Kalaso mujje mu bookinge tube nga tetutambula ennamba yange ey'essimu gy'olabaawo gikoonemu ate tube nti ate tukolagana oba okitegeera mumpe emirimu bannange nze wammwe munsapootinge kuba nange banaye mbaweereza bane munsapootinge neetaaga seeti ate nga ntono nnyo mbavugira busente butono nnyo so n'olwekyo katweyongereyo kaakati ndowooza mulaba emikwano bwe giri emizibu mukwano gwe asobola okubeera awo n'atandika okukola olukwesikwesi gwakulemesa obufumbo bwo mukimanyi nti mukwano gwa madaamu ye yeekubana ne awusigaalo bapasule omusajja mukimanyi nti mukwano gwa madaamu ye yeekubana ne awusigaalo bapasule omusajja bamusendesende bamusedyusinge kubanga awusigaalo kituufu bawusigaalo bano baba ebiseera ebisinga beegomba bassemaka beegomba bassemaka naye tebaba na buvumu kubatuukirira kubagamba nti amunaye semaka munaye nkwepikira semaka onkuba bawusigaalo bano baba n'okutya kubanga oli aba mukama we ate ababba wa boosi we abaamu n'okutya oba okitegeera kaakati mulaba nti awusigaalo ono bannange mwali batuufu abantu balabirawo ne bagamba awusigaalo oyo omwana olaba awusigaalo tayagala kugenda oyo omwana wa ssemaka awusigaalo tayagala kugenda oyo omwana wa ssemaka ne mukirabirawo era nange mbadde omu ku mmwe nga tukiraba naye bino ebintu bitandika butandisi nabagamba tuli katundu ka 9 naye tutandika butandisi ebintu bino gye bigenda okuggweera nga buli kimu tukitegedde story yonna yonna butya awusigalo bwe yakikolamu n'okwetega bba wa boosi we nga ndoza tuli mu katundu ka 10 oba katundu ka 20 kubanga bitandika butandisi boosi we agenze ebweru awusigalo bamuwa amagezi nti oyo bbaawo osobola okumwetega nga awusigalo agamba nti wangi pulaani yali yakweddiza ssemaka batwale omusajja ate okimanyi automatically bw'otwala omusajja oba weddiza nnyumba kati awusigaalo ye yayagala kweddiza musajja n'ennyumba agitwale ye yali pulaani naye nga byonna byonna bipangibwa aliwa mukwano gwa boosi we ye yamuteekamu ekyo ekirowoozo awusigaalo nga naye ateekawo amagulu nga bamuggyamu akapale nga bamukola olubuto omwana ye yamuzadde yamuzaala naye okimanyi nti n'omwana ono madaamu ye yamulabiridde nze nabagamba kuva kudde wano ndi ku sayidi ya madaamu kuva kudde wano ndi ku sayidi ya madaamu kubanga awusigalo se basobola okumulemesa obufumbo bwawo naye ng'olwedde abadde yamuleeta amukolera amusasula akasente omwana amulabiridde kati omwana ono omwana ye waawaka naye omwana ono anaasobola okubeera mu maka gano semaka olowooza waali ababuuza semaka si waakujja kati tugenda kumulinda mu maaso eyo nga madaamu akaaye ajja amunnyonnyola amubuulire ebintu bino bibadde byatandika bitane awusigala ebintu byayogera abyogerako ki essabo yonna yonna semaka tujja kumufuna katusooke tuwulire awusigala ono ng'atuviira ku ntono nze mbaleetera katundu awusigala ekigambo kyayogera kyembawa kineekeo nakimanya abakozi era mmwe abakazi nze mbasaasira n'olekawo muwala omuntu obwatu mu nnyumba yo kati goloza bbaawo omuyita gundi olowooza yafa wansi automatically aba alina okuyimuka boyi wange n'asooka n'asajjalaatamu awo aba alina okuyimuka n'asooka n'asajjalaatamu awo semaka yagamba owange ekiwala kino kankyokye banaye kankyokye oba okitegera ekintu ekyo kakati nze mbabuulira si kirungi
kuleka mukozi n'omuleka n'ebbaawo naddala mu abakazi abatambulatambula mpozi ng'omukozi mubi ng'omukozi mubi nnyo nnyo oba nga kaana kato awo omusajja ayinza okubaamu n'akafa ensonyi naye bw'aba nga mukulu ng'aliika omusajja aba alina okumwejova ago mateeka kati omuntu ya awusigala ono pulaani yamulowoozesa nti asobola okweddiza amaka ga boosi we ndowooza ye ne bamugoba mulaba abakazi we bataagaliza omuntu gojje mu kyalo asobola okwagala ate okukuzza ggwe mu kyalo awusigalo bamujja mu kyalo nga bamuleese ne bamuwa omulimu bulungi nnyo najja atandika okukola atuuse wano anyway ensonga zino twali bali tugamba nti Semaka ye yatandika naye awusigalo omumuwulira olukwe lwali lulwe ne mukwano gwa boosi we era mu abakazi mbagamba nnyo kyanze mwana nze omukazi owange sisobola kumukkiriza kuba na mikwano okwana egyo gya kisiru kubanga egyo emikwano okwano bwegiro gye gisinga okulemesa obufumbo bw'abantu obeera ne mukwano gwo naye nga alina obujja ku bufumbo bwo obeera ne mukwano gwo naye nga bawo kyakuwadde ye kimunyiiza oluusi ye tebakimuwadde oba okitegeera ekintu ekyo obeera ne mukwano gwo naye nga essanyu ly'olina mu bufumbo bwo ye taliyagala limuyisira bubi nnyo ayagala kulaba ng'obonaabona oluusi buli kirungi alaba bakikuwa kati nga bubulingere ayagala gw'oboneebone kati ye mukwano gwa boosi ono kati mbulira lwaki otandika okupangira omukozi atwala ebba wa munno lwaki mulaba emikwano bwe giri emibi era mmwe nsaasiramu abakazi abagamba mulimu nno abakazi abasiru abatategeera nzera omusajja yaŋŋana emikwano nangobako abantu bonna akuyamba akuprotekitinga alina byakutaasa omanye emikwano engeri gye gitadde abantu mu buzibu omanye emikwano engeri gye gisudde abantu mu buzibu gwe ozanya n'okuzanya gwe mulabika temumanyi emikwano gibonyaabonyezza abantu ku nsi ya Katonda eno gibonyaabonyezza abantu ku nsi ya Katonda eno abantu abasinga bakimanyira bakiraba emikwano abantu balemeddwa obufumbo lwa mikwano omuntu abeera awo natandika n'okugamba bbaawo ebigambo ebitaliiyo oba oluusi mwina gye mulaze n'amugamba nti olaze wano era mmwe abakyasembeza emikwano ng'ogireeta okumpi n'ebbaawo ze mbasaasira kati mukwano gwa madaamu eyapanga ne awusigala ate batwale omusajja awusigalo yagenda funa lubuto bw'aba nga si Semaka yakutta omwana ono n'alabirira awusigalo ono n'awusigalo agenda bonaabonamu Semaka yalina okuyamba awusigalo ono amufunire w'abeera amufunire enju w'amuteeka abeeremu n'omwana kubanga awusigalo alina omwana kati alina bba mukyala we kubanga alina omwana ye balina awusigalo bw'amala otubuulira buli kimu nga bwe kyali balina omugoba nze kyensuubira balina okumugoba ffe kaabitugambe byonna tubiwulire ne balina okumugoba kati banangeze simanyi ani w'okunenya mu nsonga zino madaamu talina buzibu ebintu bino abikutte kintu kikulu ye abadde ate nze nakimanya nti madaamu ono alemedde katanisa okususpektinga baawe ayinza okuba nga alina kyamanyi ku mwana ono madaamu ateeka okuba nga yakisuspektinga n'akikola ki n'akimanya mulimu ye kyekyo lwaki abadde alemeddeko nnyo nga bw'okiwulira okulabika nti akola ki amanya taata w'omwana kakati amazima gagano awusigala ye atandise okugoogera gatandise okola ki gatandise okuvaayo so n'olwekyo byebyo tutambula eno epaati tuli katundu ka 9 tugenda nno CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti mugoberera mbaagala nnyo omukama Katonda abankuumire subscribe nga tanaba kuba nti ate otegatako tusooka nti tutambulira ddala wamu buli omu mwagala nnyo mu kiti kye tambula ne Michael tambula ne CEO Michael Uganda mubere bulungi stay blessed peace and love